Tosubwe chiddako ku S Media UG. Mama aba atwogedde erinnya lye. Mama w'abaana ye mukyala Kasani erinnya lye. Mukyala nga atambulirako erinnya lye. Batuma mutuvuza speed. Ye mukyala Kasani. Kuba bamulaga ye mukyala Kasani. Yeah. Anyway, sibana kauzibu. Omusajja totally supposed kwogera ku mundi wo. Amuve bintu bya mwebyo namwe muve bintu bya mwebyo. Mukyala Kasani kubanga omukyala Kasave waabwe tumujjako erinnya lya kitaawe ne tumuwa eryaffe. Bagamba oyo mukyala Kasani. Bagamba mukyala gundi tebamuyita linnya lye. Ekyo kimanyi. Lako tayagala kukkiriza. Director nimbye. Director muve bintu bya mwebyo. That is it. Oyaga mukyala Sebunya Rema. Sebunya lirisooka. Anti Sebunya ya mukyala Sebunya yonna. Mukyala Sebunya Rema. Amuzanga yanjula mukyala we Rema amogera bwatyo. Anti kati nze siri amuza. Fe abasajja nga fe ba alpha male wetu betwagira. Kyogeza kutegeeza yes alpha male. Respect gyafuna omukyala eva ku mwami. Nga relationship nyuma nnyo. Already baba bakumanyi. Oshegera already baba abakumanyi baba bakumanyi. Mukyala so Maya n'eddoboozi Nabulime Esther S1 okwato with SES Media Uganda. Nkubuzaako gwe nawe osinza okubanga otwala. Thank you so much. Okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala n'otwaga omukwano bambi thank you so much. Mbuuzaako ku mikwano gyange baganda bange abatulabira mu nsi ez'enjawulo naddala wano ku butaka mu nsi ez'Abawarabu mbanjogera ku nsi nga Qatar, Dubai, Oman, Saudi Arabia, Jordan, n'ensi awo zonna ezitulaba bambi thank you so much. Ate ne tugendako mikono gyaffe abatulabira e Turkey, then e USA, UK, German, Canada, mukola kyamaanyi tusiima ebintu ebyo mutukolera ne mutwagala ne mukomentinga ne mutuweereza okwemulugunya kwammwe amazima gali tubeera tutereeza buli kaseera feedback atuzikiriza era oba oli awo we respond positively. So thank you so much. Atwala obudde n'otwagala n'otulaga omukwano abasubscribinga ntwala omukisa okwebaza kwabo abalala akensuso ntumira ku Nambiru Ann oyo asalawo akanamutaka ku TikTok account ye. Thank you so much. Our Point Media, Edad the Great, banji yawo Mahad Vibes, waliwo omukyala omulala musala waako ne mumutwala ne muteekeyo ku ate ekisingira ddala abakulu nti muteekako ne soosi wawaako no gyava ekyetera bafaani okuva eri ne bajja ne balaba waako. So we really appreciate ebintu bino tumanyi nti tulina kutambulira wamu. So thank you so much. Mutwagadde nnyo mutulaze omukwano era tusiimira ddala naye ng'olunaku olwaleero kikyuseemukko. Olunaku olwaleero nina omugenyi. Olunaku olwaleero tugenzeko mu kitebe ky'omukwano era nga negatiddwako omugenyi kyemanyi bangi mbadde temumulabangako ku seeti nzamuyina Mwami Shafik agenda kuba yeyanjula mu maaso awo. Tusanze okukulaba Mwami Shafik. Kale munaye Obulamu bugamba ki? Bulamu bulungi. Bweyagala? Neyagala. Nange nsanyusa okubasanga. Mbeera wano ngamba bannange mbeera nkulabireyo ku mutimbagano naye S Media Uganda. Neyanze omukisa ogwo. S Media ffe tubeerawo. Naawe bali kubanga obulamu bugamba obulamu bulungi esi. Ugamba oti. Nebulozeemu amaanyi. Energy. Obulamu bulungi. Katonda atukoze bulungi. Sina buzibu. Pena buzibu. Amina alhamdulillah. Omanyi bw'oteebaza kitono ky'oyina n'ekinene tosobola. Ate wo complaininga nnyo ne kitono kyewafuna kitono. Ate n'ensi teyagala abantu ba complaininga. Ate bitukwatako. Kyegeera bw'osukka complaininga abantu tebabyagala. Ne family etuuka n'ekwetama. So osooka appreciating ekitono ky'oyina. Nze nooza bamba complaininga nnyo ku kwegobako bantu. Nawulira omuntu omu awamu n'amagezi. Banange muyiga okukaaba ebizibu ne mba temubiina. Saro yagamba ofisa. Yagamba ne mukaabe ebizibu ne mba temubiina. Nze nzikiriza nnyo mu kusirika. Manyi bw'osirika omuntu tamanya kikyozzaako. Ate bw'okaaba ennyo omuntu like buli omu aba akwekokkola egamba ya. Omanyi bw'osirika abantu balina category mwe bakuteeka.
kwegamba olina okwappearinga ng'omuntu ow'amaanyi olwokaabe ennyo n'omuntu eyandireese ekintu ekyamakulu oyo akaaba kati biri sayidi bbiri wotakaaba teri muntu ayagala muntu akaaba tolina bizibu ensi eyagala abantu lw'amaanyi ensi eyagala nnyo abantu ab'amaanyi ab'ekibuli gwe oli ng'agamba bwe njogerako ne esi kanyoleke wa esi ono w'amaanyi yayinza oba munafu naye nga gwe bwakulaba bw'ati essubi lirimu naye ate naawe bukaseera kati gwani like asobola okwekwatako gwe eva okaaba bukaabi okaabira ye wuwo ofuluma oli mulala bizibu muko bintu ebizibu mpozi ng'ofiisa kye yali ategeeza nti naye sente teziriiwo tetulina oli bwakusaba kaaba ku buzibu asiina tubadde balwadde wake mpozi kye yali ategeeza naye nti okaaba ebizibu ensi erina ebizibu ne Uganda ate oba obyeyitira okitegeera olina okubeera ne positive energy anyway nekyo kyogambye kituufu naye abantu balowooza otakaaba bizibu tolina bizibu osege era wajja n'akusaba oluusi nga tamanyi nakiriwuwo ate ngaekiri ewuwo senga omutuuzako wansi n'akitegeera ajja gamba naye olina kati wajja n'agamba nina Shafiki nina obuzibu bwe buti nyambaako wano n'ogaana omuwa juka tokaabakaaba ng'agamba abantu abo babi nnyo nemusaba kino n'agaana naye nga olina ennaku nemusinga manyi mulimu w'oyambira abantu waliwo stage w'ogambira ansabye 10 kamuwe 2 kati mulimu oli agamba gwe eva nga bakusaba omanyi n'omuntu talina eva nga ye eva toyina kubanga naawe ekizibu kijja kujja omanye n'ensi oyambako waliwo olaba omuntu n'oba wa Luganda noga akamuwe buuyi singa muwola kijja twawula nga naye ninamu ebiri wano g'amazima siinaawo saazo kuba sente oba tozitegese ensi yonna erina ebizibu era oli okeera enkya n'agamba nti esi talina bizibu ate yaaba mukyamu tulina ate ebizibu ate buli omu alina ebizibu ku levo ye ku levo ye oba olina ebikuyinze olina ebizibu oli alina bya 5 olina bya miliyoni 10 miliyoni 2 naye ate ebizibu ebikyasinze bye abantu ebitasobola kusolovingibwa sente nti oba bulwadde nti oba oli mbu sente ng'oli alina ekizibu nga talya naye nga sente aziina naye ng'ekizibu kimutuuliridde lwe lutalo omuntu lwalwana mu mutwe gwe eyo bato tukomawaawo tubadde tugenze nnyo abantu sooka babuuzeko obabulire weyanjule dde tuddemu awo era tukomewaawo okay bannange nsanyuse nnyo balaba esi media family ndi wano atalk with esi program manya gange bampita Kasane Shafik I'm a dating coach fisa yes I'm a dating coach nyamba abasajja nasalawo kutwala saidi y'abasajja manya abasajja teri abafaako ate n'ababazaala tebabateekateeka oli akuza bukuza kati nedda tetukuba so kati netusalawo netugamba nti omanyi omusajja yakola foundation ebisinga kati ng'omusajja bw'omusuulirira kiralamuka abakazi bamugenda laba obuzibu kyovola nti basingo mother bangi so kati nga dating coach wenzigiramuko nti omuntu ono ankola bwati ne bwati olowooza ki ekiri awo so ndiringa nnyo ne mindset eno okukyusa endowooza y'omuntu ekintu kino akirabe bulungi kuba abantu abasinga society yabateekamu feminine side nga yalowooza nti bagamba kugamba oli naakola ekintu ate nekigaana okukola bagamba omukazi bw'omuwa akwagala ate n'amukuula kati kwegamba abantu balina ennono gye batambulirako kati omuntu omulaga enkola entuufu nti yes abakazi babawa naye ani gwowa wabatawa sente era omukazi oyinza okugendaga bw'oba onjagala olina okumpa sente kati ebintu ebyo bambi kati omusajja olina omugayidinga nga yalowooza bw'ofuna sente olina kuba mukazi nedda buli mukazi ogenda mufuna buli mukazi omufuna segwe sente give kati ye bambi ng'akimanyi bumanya ate atuuke yakaabe kati ate omukazi n'amanya nti baasi nfunye oluzi n'alyoka azikujjako ate n'atakwagala kati ne bimusobeera kati wajjiraawo nti akooki nkoze ntya kati atuuke naga bulijjo mbadde mukyamu so dating coach ekyo kyakola balina okuwa ssente ne batalina kuwa ssente anti kati abakazi engeri kuba waliwo abakazi asobola okuattractinga kati ngenda kuwaako abakazi balinga ba mirundi 3 waliwo omukyala kwegamba nga akuattractinga
like alina feminine side ng'olaba nti omukyalo nasaana oteeka ewaka ng'olaba ebikolwa bye afaayo ali submissive okyegera talina chaos eyo kwegamba si waabuvuyo talina kavuyo ng'olaba nti omukazi ono singa omuleka gwaba afiirwa okyegera akuzaamu amaanyi appreciatinga yo energy kati okuwa omukazi ze reward kiringa edda mu buto bwe twakolanga emirimu maama n'akuddiza ekifi agamba wakoze bulungi kati n'oli omulala enkyayagala akole kati reward eyo abakazi be batobakola batya kati ate waliwo omukazi omulala ataweebwa shegere ye mukazi yeekolera omuwendo akola atya oba wakamujjako ennamba nagamba esimu yange nno tejjira sina airtime afunirawo ebizibu kati oyo akoze price ye kati oyo omukazi bw'ati omukazi yenna ng'akola price tasaana kubanga omufuna kitegeeza alina omuwendo omuntu yenna asobola omugula kasi otandika mpaayo airtime mpaayo nja kujja kulaba transport like ndaba obwo buntu obutono obadde okola otya nga sinajja ekitegeeza omukazi wasaba obuntu obutono aba agudde value aba agudde value kubanga omusajja yatondebwa ng'asobola okwakivinga ekintu kyonna nekiba kya bbeeyi kitya kati omusajja asobola okugula paka lw'ofuuka obwa layisi ate bw'ofuuka obwa layisi aba takyakwetaaga kuba omusajja yaliwo okugoba bintu by'amaanyi oba ekigere kati awo abasajja we bali kati buli lw'otandika ye kasa akitegeera nti oliva oti agenda kutwalirako eyo levu agakuvugira anti gwe omulaze nti awoogwa oshegeera kati mulimu n'abakazi gw'osanga nedda you have to attract olina okuattractinga omuntu ono akulabemu value abantu basasula nnyo kati ekisookera ddala kiringa kati oli bw'anaagamba nti esimedia bw'omutuukako kino ekintu yakiyina okyegeera kati nga oli reyo okufuna kati oli n'agamba okumulaba kijja kutwalira emyezi 2 neŋŋamba gwe njagala mba nina osasula nkulinde olw'okuba nti gwaliwo abantu basasula nnyo price ku bintu ebiri valuable era nze ŋŋamba nnyo abavubuka oba abasajja nti bw'oba okimanyi oyagala kubeera ow'enjawulo like tokola nnyo kubeera successful beera valuable buli bw'obeera nga olina value omuntu akola ekintu kyonna okulaba nti akukuuma kati kiringa bwe n'olaba nti omukyala nga like omusajja tamukuula amukubiriza okukola amwongerako amuzimba olw'okuba nti oba ozza olaba otuuka n'otandika okomparing naye ono ayinamu eggumba ono okyegera omusajja ateekawo kye tuyita territorio abasinga baliita bbuba otandika okuprotectinga omukazi oyo toyambala bwoti tokola okyegera atandika okumuggyako amatabi oyo like emikwano egyo si mirungi atandika omuteekako olukomera kubanga amina kyamulabyemu era abakyala abasinga baba tebakyagala ulira agamba oyo afugiriza oyo walugezigezi alinga bali abasajja bedda abaganda oyo gwe tojja kuwasa okyege kati aba kogamba oli aba takimanyi oba okyegeera bino empya relationship si byabanafu nedda relationship ese olaba abantu abasinga tebalwa mu relationship si nti si byabanafu naye ensi gyolaba ene functioningira ku knowledge si maanyi si sente knowledge era neze ndowooza mutaddemu amagezi mangi nedda mukwano si bwe kiri si bwe kiri kuba ekisookera ddala n'owulira noga wano sijja kusobola nosooka bako otuula noga waliyo omuntu gundi kakagira mbeera ngolabira ddala tekijja obulamu buganye kati ekyokulabirako leero mbadde ensoma abakyala obalaba katonda yabatonda nga bo bamanyi kyebayita standard yo omukyala bw'omukwana atandika okulagirawo standard ze mulimu abalina ezirilo mulimu zonna ziba standard lo standard yes kati example ngoli gweŋŋambye nti yatandikirawo kusaba okyegera kati eyo naye standard ye ekyo vaŋŋamba nti omulekera omanya oyo waali kati omukyala agoberera nnyo omusajja alina direction tasobola kugondera musajja love value nga gw'olowooza gula Nike olowooza gula bintu fancy things kati atuuka n'agamba singa nfunisa olubuto nantwala niyo nkubadde alaba nti oli mulungi nedda buli mukazi nedda mu butonde bw'abakazi bonna ne gw'olabanga atali serious alina gy'ali serious ye bwakutunulira bw'ati atandikirawo kutematema
namanya ono wakozesa ono asooka n'akulaba kati olina ebbanga lyakuwa myezi 3 aba ayagala azuule ddala yeggwe kuba abo abakazi banafu mibiri gyabwe they are not superior kati anoonyayo like ekitonde ekigenda omuprotectinga n'abaana be kati tamala geewaayo bw'atyo kyova nti nze mbuulirira nnyo baki basajja so that you will present yourself nga ekyo ekika ky'omusajja gwanoonya kubanga abakyala bona kasa ali mu myaka 18 nayingira relationship buli mukazi amanye ekyokukola ng'alina omusajja abamu bagaana buganyi kuba alaba you're not worthy lwaki abasacrificinga kuggwe kati abasajja kiva gavumenti wali mu ntandikwa nti abazadde bakuza abaana naye tebabateekateeka oshege kati kiva nti basingle mother bangi kibuuzo kyobadde njagala kukubuuza oganda kati kambuuze single lwaki abantu abamu babayita ba single mothers anti kati single mother webaga single mother ki ekikugira bongo obwongo owulidde oli wakubuuza single mother ki ekikugira mu birowoozo n'ebbongo kati ekisookera ddala nti kyekigambo ekisinga okukozesebwa kuba bw'oyogera single mother kitegeeza nti oyo baamuzaalamu ne bamuleka yazaalira ku lujja oba yazaala ne baawukana okyegeera kati ekyo ye definition enyanga omuntu gy'asobola okutegeera era gye tusobola okutambulirako kale omusajja aba amuzaddemu aba afunye erinnya ki ye ninayo omwana nazaalayo yabeera single father kati single father kati ate abamu bamugira nti mukyala we yafa naye abeera n'abaana be oyo single father anti kati labayo enkovu ekwata nnyo omukyala okusinga omusajja omusajja bw'azaalira ku myaka 15 tekikola makulu naye omuwala azaale eri ebanga nkovu yazaala oba kitegeera naye omulenzi bw'azaala kuyise bayina omwana oyo musajja naye omuwala ani anamutwala oba kitegeera kati baba baagala nnyo bafube bagambe nti muwase kyova abasajja abamu avaawo buvinadduka olaba kiri fair nedda tekiri fair naye tesosadde mutambulira anti kati kingambye nti okuva emabega bajjajjaffe kugamba bajja nga bateekawo feminine energy okulaga nti kugamba balina embeera gye baateerawo ne bakulizaamu abasajja kati olayinza gamba nedda abasajja guno omulembe babanafuyiza nnyo abasajja tebalina boogere omukyala bw'akeera enkya n'anobebwa bba oba n'ayenda bagamba abadde deservinga better oba abadde agwana kirungi bamudifendinga teri society defendinga musajja ate ani anti 99% edifendinga bakazi majority yebesinga gye bagenda nayo abasajja abamu abasajja banoba bulungi akwatamu engoye ze ezo zinyini zaalimu n'abireka naye omukyala ayera ate agenda ayomba weera nkolokooto wadde okyatunyumiza omukyala so kati abakyala bano kati waliwo oyinza okgenda mu kibaalo oba ku biiki n'olondayo omukazi kati fe abasajja singa bagamba omusajja oba ne bagamba nti best media tuleetera omukyala oba ne bagamba director nti genda olonda omukyala w'okuwasa ne balukumi awo bonna tasa atwalamu n'ogwo kubanga atuuka n'agamba ani ali worth my sacrifices oshege kati bw'asanga omuwala ku beach omuwala n'alaga nti ali serious yeesika agamba oyo omuwala namusanga mu bbaala mutwala ntya alaba nti tali worth okusinza ekifo kye yamusanga kati lwaisimisi nti waliwo time ekifo nabutya like bwe presenting relationship esinzira ku ebyo ebintu oyagala omuntu akulaba atya kati abamu bo yalooza kiri okke ate bw'avaayo nayagala awanike standard kati nze wenkusanze ndaba nti standard togigwana oba kitegeere kati oli ayinza osanga omuwala nga yazaalako ekitali kibi namukwana omuwala nagamba nze bwoba oyagala nzijeewo omala kumpasa omala kuteekayo ebyaffe kati omulenzi atuuka nagamba yakuzaalamu teyakuwasa
ate yaba yamuwasa n'ano no abasinga si okyegera boli abakwidde yes noli ne oli ne bwabanga kale nga bwogambye nti bamuwasana kati soka neneebuuza kiki ekyamujjayo omusajja yafa ekyo ate kirireya omusajja yafa okyegera kuba kati kale twogere nti oli amusanze busanzi bano bawala ba myaka 23 alinayo akaana ke ye nga gamiza omusajja okudda mumuzaalira amala kunkolera kino kati bw'osetinga standard yaba alaba nyoza tonatuuka okyegera have a problem bakugambe ntya nti mwami Shafik waliwo ebintu kati byetukola nti ye omwami naye asobola okubeera onaga saagala kino naye aba asetinze standard naye olumu n'omwagala naye kati omukyala ye talinaako byayagala nga ye omuntu nedda oyo omuntu nga obufumbo ye bumukolera nanga munayimi mwami Shafik togenda kunzija waffe tokyadde waffe kubanga tewaliwo n'eddiini kuba ddiini y'Obuyisiraamu yo kiri mateeka zibayite bakifuddeko nnyo naye kituufu zonna eddiini kyezaagala naye kisinze kukola nnyo wano mu society yaffe eddiini y'Obuyisiraamu ekiremeddeko nnyo. So what I'm trying to say nzizeeyo wali nti ye tabaako nakyayagala nti wenkyagala nenga manzi wa oli awo sagala banga n'abaami babikola sagala mukyala ataasoma sagala mukyala atalina ku ssente sagala mukyala atakola sagala mukyala nga mwavu nnyo nyoga mukyala akozemu ku ssente ze obush standard zizo kati nze omukyala wenziye nga sagala musajja atalina ssente ate nga mugaa nze standard zange nsadde waggulu mubafeya nze naye saagalako nange njagala kuyingira ewa Shafik nga akyadde ewaffe ab'ewaffe bamumanye tulina ensonga because I have a problem si bubi era I respect culture, I respect norms, I respect even religions nti waliwo ebintu ebimu nga ku basajja bikola eno tebikola makulu oba kitegere because actually ne bajjajjaffe bakiwagiranga tewasanga mwana w'abandi nga tosoose gendako waabwe tegoyaga ate okojja nkuwaseemu mukwano is it okay kaakati eyo ensonga nonkulu eyo ensonga nonkulu ekisookera ddala nti kiri mu mateeka oba kirina mu butonde bwekito bwe kirina okuba olina osasula omukyalo oba n'ogendako ewaabwe n'ofuna ku mikisa gy'abazadde because it's even biblical nti bw'orespectinga abazadde bo emikisa gyo giba mingi n'ennaku zo nyingi so kati lwaki nti ennaku zino kikola bwe kityo nti society like bagimanipulatinga nikola ku bakazi bokka basajja tekola kati example ekyokulabirako nti kati mu generation eno nti abakazi ebiseera ebisinga okubaako we batuuka ebiseera ebisinga balinyira ku basajja kati era bw'olaba divorce rates ezisinga zinitiatingibwa bakyala naye nga baba babala byabuki byabugagga ng'ate tainvestinze mu musajja kwegamba najja omusajja nga mugagga namuleka nga mwavu kati n'omusajja kyava agamba olina osooka okuinvestinga ke kali kagamba sooka ojje sooka nende kati nagamba lindako sooka ojje kubanga bakizuula nti abamu ayagala jje ewa director oba okuba director asobola omulabira si nti amwagala kuba babakazi asobola obeera mu mbeera ekyo kyakugamba omukazi ayinza bava bonnumye nnyo kangende wa director nfune benefits za married woman kasa asooka mpeeza enviiri sigira biki kugamba n'asooka yeegonza okumala emyaka 5 ye agenda funa kyayagala olumala ng'agenda kati ekintu ekyo kize kibeera kati n'abasajja ne babuuka nagamba nakakasa nti ali serious kubanga ali serious ajja kuba abamu bafambaga bitiibwa kadaffe tubaako n'obuzibu nti enamba nnyingi nnyo nga wooyogedde naffe waliyo ennyamba endala ennyingi nnyo zitulabi ng'obaddewo n'ofuna Shafik n'asooka ojje because you love Shafik n'osooka ogenda wa Shafik ewaamwe takyadde akuzaddemu omwana omu omwana owokubiri owokusatu alojje naga mwana oba ogenda omanyi ebintu biri two-sided kati atanze awo mbaawa anti kati ekisookera ddala leka nkubulireyo teri omusajja ategeera aleka mukazi ategeera genda era teri mukazi ategeera aleka musajja ategeera genda anti kati okusinziira ku kibuuzo nti omusajja atuuka n'agamba oba ogenda genda kubanga ekisookera ddala nti amaze okufunamu byayagala
olina osooka okumanya kuba kati omukazi yaba ataddewo embeera kuba omusajja wagambira oba ogenda genda kitegeeza nti embeera gwogirese ng'olaga yagala genda oba kye anti kati bwe bugana kubalabayo kyotandikire ngamba nti marriage tesurvivingira ku love survivingira ku knowledge buli lwogenda mu bufumbo ng'olooza nti esi namugambye mwagala nti obufumbo bugenda kugira love tekuumangako obufumbo wabula knowledge kati direct ali kamera kubanga agimanya gikozesa that is knowledge okyegeera buli ayogera ekintu kitegeeza bw'onoogenda mu bufumbo nga tomanyi kikyakola togenda wangaalayo ogenda noonyayo ensonga entono ekujjayo weerabidde motive why olina osooka okugamba nti bwe mba ndi wagenda mu bufumbo ki ekintwala ddala omuntu ono ali wathi nze okubanga ngenda naye simanyi okitegeera kati knowledge ebiseera ebisinga yaleetera abantu okusigalayo kubanga buli lwotuukayo nga tolina content wakukolera mu bufumbo ogenda tuukayo ng'olaba obufumbo buli useless otandika okulooza okola nnyo weerabanga omuddu kubanga tomanyi so knowledge kugamba yarunninga buli kimu era omuntu atalina knowledge abonaabona nnyo era eri mu bayibuli oli obaquotinga Mozeya 4:6 bayibuli egamba nti abantu bange babuzibwa okubula okumanya omuntu lwabanga tamanyi abonaabona nnyo oba kyegeera so abakyala n'abaami babonaabona lwokuba tebamanyi kati n'omusajja asanga omuwala ategeera naye nga tasobola kusipotinga naga naye omukyala ono alimu eggumba kugamba kati ye ate namutekinga for granted era nze nkigamba nnyo abasajja ne mbagamba bw'onooba nga tonababeera ready kugenda mu relationship don't date anyone kubanga you're not in shape oba olina ssente kubanga abakazi bonna banoonya ekika ky'omusajja ogwo gwe bayita high value man kitegeeza osobola kubanga abakazi kibya kinafu they are empty vessels we fill them olina okubeera ne knowledge gy'ogenda omuteekamu kubanga abakazi tubawa buwi nekyoyagala yeeyise maka gwolina okimuteekamu olina okubeera ku level nga osobola olabayo character in your woman n'ogamba nti kubanga kasi omuyigiriza be baana b'ogenda ofuna omukyala bw'atambula ebweru tebajja gamba oyo muwala wa gundi atambulirako erinnya lyo that is omukazi gw'olonda ffe tulaba ggwe okyegeera kibaba bayibuli egamba nti omwana omusiru avumaganya nnyina naye omugezi awesa kitaawe kubanga omugezi taata ya groominga maama bwe kiri okyegeera kaliwa omwana omugezi awesa kitaawe ekitiibwa like kya bayibuli so era mu bayibuli mwenyini mulimu olugero olugamba nti ennyumba ezimbibwa magezi nejjuzibwa okutegeera omuntu okyegeera so buli woba ebisenge byonna buli wootuuka kutegeera kyokola okitegeera okyegeera so bintu bingi so relationship era ngambanya abantu it is knowledge buli woba nga tomanyi kintu okumanya ekintu kyentegeeza nti bw'olaba omuntu kubanga mulimu abasajja ng'omukyala amulina nga ali feminine afumba amuwa ekitiibwa naye nga yeeyisanga bw'ayagala amuyisaamu amaaso olw'okuba omukazi ali submissive nnyo n'ayenda n'akola okyegeera talina gy'alagana mumala that is stupidity okyegeera obwo butamanya okyegeera obwo butamanya kitegeeza olina okubeera knowledge n'ogamba bambi akomawo akooye n'afumba bambi anfaako ayagala ndi olina okubeera n'ekintu ate era olina okubeeramu n'ekisa nga like you can appreciate the energy omuntu olijja ssa gwe okirabanga ekya buli kanaku olw'okuba gw'oli awo yambala bakugolole obirabanga ebya buli kanaku naye ebyo abasajja basinga otunuulira kuba ffe abasajja abakazi tetubaagalako ssente kuba esa ne bonoba nga olina biliyoni have to stay nina osigala ewaka nga nze musajja kitegeeza nti omukazi omwagalako biri nti kubanga ekyo kyekimufuula omukazi kati ate abamu babayina ate natukanagamba mukazi takola bwati okyegeera kati ate nga atunulira sente ze kati ate ekyo gwe omusajja kibakikuza kwegamba naye agira nze tonteekamu sente biki kati ate ekyo kikuzaayo mu bakazi ng'ate oli musajja nga lwaki mbasimudeeti nze nga nze ikani lwaki mbasi kubanga success ye bera success yange ngakusinga sente yes omuyaga kiringa threat no that is insecurity abati ya insecurity is oli alaba nsinga sente kati alabi katajja kumpuliriza ansinga sente oyo minister kati
no omusajja akyukamuko kituufu abakyala basinga bakyukamu bakyukamu naye kati gwe omusajja olina sigalayo era ngamba nnyo abasajja kola nnyo tekinyuma kufuna mukazi ng'akusinga naye ate waliwo omuntu omukazi byasobola ate okufunako aga nenkubadde musinga sente omusajja wange mugezi omusajja asigala musajja nga waliwo ebintu bya nga tajja kwebwaga kange nenjogiremu n'omwami wange gye bali abasajja nga omukyala watuuse nga knowledge ya musajja yemutuusizaawo ng'alaba singa amuvaako ajja kudda emabega yamubalira nga tokola booti kati confidence kati ate abamu ebeera threat nafuna insecurity kati bagenda muntu alako akomewo waka ayomba olwokuba olina sente kati olowooza sina makulu okyegira babeera bayomba luusi n'amukuba nawulirako ebya Judith babiri oba wabulirako afunye fame okyera so kati ayina sente omuntu amukubamu empi agamulage nti nze musajja eyebeera insecurity bempi waliwo ebintu omuntu ojja n'okubamu ekifaananyi okomyewo omuntu nakkuba oluyi United Mayor gyosinga okuti anyway tubadde tugenzeeko eyo abatulabira ku S Media thank you so much tukyagendera ddala maaso naye tubadde tutandise omanyi omwami ono life coach era by the way amagezi naddala abaami mwalibadde mumwekwata nnyo alina YouTube channel ye Best Media Uganda kuliko content naddala abaami actually basajja bokka kyensobola okugamba n'omukyalo osobola okugenda olabe engeri gy'okuzamu omwana wo oba nawe omukyalo osobola okugenda olabe nawe osome omusajja kyeki siweki otegere endowooza ye ebikolwa bye maye nti olumu anyiiga n'akomawo ng'anyiiza aba teyakukyaye siyo mbeeramu knowledge mungi aliyo knowledge mungi ali abakyala abagezi asobola omumanya n'amanya nti nenkubadde kino kiri bweki kubanga mulimu ebintu byenkola nga bigwa both sides nga kisobola okuaplayinga ne ku side y'omukyala kati omukazi omuntu omugezi asobola okupiikinga nange kano kankolera era gye bali abakyala abanfollowing nsangayo komenti abamu bajja nakubira ku ssimu so ebintu ng'ebyo abitegeera nnyo ebintu bya relationship marriage so tokkiriza amakaago okuvaawo badde tinkoshi we bali waliyo omuntu golina okukubira essimu mugambe nowa kino kiganya obeeraawo nga mikono gyo tekigenda kugamba amazima olina mikono gyo giri toxic ebintu bino oli mufumbo olina mikono gyo si mifumbo okay so please mukebereko best media Uganda right best media UG TikTok subscribe byonna nebibeerayo so tukyagenda maaso naye nga kansewa obulango bakama bange so Ramal Lusania ewandegeya omwami ono tategese Lusania wowe oyagala Lusania olulungi bakita batya balina engeri gyokita halal food waba bakita yes Ramal Lusania halal foods ekugamba genda wali Lusania kuliko chapati kuliko enkoko ate mwenna woba wala abantu bano nga weekend toyagala kugendako toyagala kufumba wabula olowooza mukyalawo yali anguyiza ebintu bino genda bugenzi ku Jumia oba ku Glove okole order yo Lusania lukusange wonna wooli lwonna Lusania aluyina olw'omuntu omu bantu babiri paka gwasalawo ate akasente kasaamusaamu omupira ku namba ze z'essimu n'oba nga ate weefunira Lusania wonna wooli wadde ali wandegeya naye wonna wooli osobola okuba nga ate omufuna bulungi nnyo oba n'ogenda ewandegeya nononya Ramal Lusania buli kimu kiba kiggwa Satellite Hotel Kisaasi Kyanja Road balina hotel rooms ez'amaanyi ezaddala masavu ku masavu yes ate nga ziri kasente kawansi ddala parking yard nnungi nnyo ate era nga balina hoteri oyagala kulya ku kamera akalungi ajangwana ku Satellite Hotel ate era still balina Satellite Health Club wayagala ogendako mu gym mu sauna mu steam bath oba mu massage yes kiralamuko ate era mbere ababiri basatu bana ka discount kaberawo so jangwana ku Satellite Hotel Kisaasi Kyanja Road nyongera bagamba S events cha chika gwe olina mukologo olina kwanjula olina kukyala olina mbaga olina ebintu bingi nyaawo oyagala kwata video music video oyagala kwata movie janko S events buli kimu tukikola ate nga buli kimu kya mulembe nnyo so tukubira ku 0701542372 0701542372 netuba nga ate tukwatira omukolo gwo jangu S events tujja kusanyuka nnyo nga tukulabye naye nga tukyagendera ddala maaso tulina Shafik dating coach ate era nga boolyawo
osobola n'omusanga ku best media Uganda. Yeah, best media Uganda. Kyekyo. Henry kyagendera ddala maaso. Tulina omulango twagala twogereko. Yep. Ogw'obufumbo oba relationship ez'ensangi zino kitiziwangaala. Relationship obutawangaala. Bwe dating coach omanyi ebintu ebintu mubitegeera nnyo. Ebintu bya relationship ebyo birabira eno. Naye kati mwe mubitegeera nnyo. Nedda omanyi sigamba nti oba kibi but still buli kimu tyogenda kuba okimanyi. Tetumanyi buli kimu. Kati waliwo ebintu ebimu nga tulina kwebuuza ku mmwe ne mutunnyonnyola kuba kati due to experiences z'ofunye n'abantu bangi abazze okwogera naawe gy'oli kyemmanyi bino ebintu obimanyi nnyo era obikuguseemu nnyo. So twogera ku biki ebireeta obufumbo oba relationship obutawangaala ensangi zino oba olinako clue. So tunnyonnyoleko lwaki oza teziwangaala relationships z'ennaku zino? Relationship kale kaŋŋambe nti love lwaki teziwangaala. Omanyi love eringa nsigo. Anti-love relationship kyonna katukitwalira awo eringa nsigo okyegeera olunaku lw'ogisimba lwetandika okkula oba lwefa okyegeera kati ekisookera ddala gwakwana naawe gwe bakwana wa we bakusanze okyegeera nekyomanyi ku kintu ekyo okyegeera kati olunaku lw'ogisimba olunaku lwe mwawukana lw'omanya nti kyetwasimba kyali kifu. Mwasimba ekintu ekifu. Kati bwe nkwata ensigo yaffe nene ngisimba wane. Ennaku 7 ekita ogisanga ekazi. Kati bw'okomawe waliwo amateeka nedda kiri bwe kiti. Sorry. Waliwo the nature law. Kati nga bono ogamba nti teeka olina okwebaka. Toyinza ga nze ndi mukkiriza sijja kwebaka okumala omwaka. Ojja kuwala. Kati the nature law. Kati eryo etteeka lya butonde nti olina okulya. Kati ensigo egondera amateeka g'obutonde nti bw'ogiteeka ku ttaka eddungi ekula kyova nti waliyo olugero lw'ensigo mu bayibuli gye bagira mu ttaka eddungi n'ekula gye basima ku lwazi zaakala ne zifa maggwa ne gazifumita kati ne laavu bw'ekyo bw'eri. So bw'ogiteeka ku ttaka eddungi ekula oga muntu ono namusanganga ebyokusaaga nesse butuludde okitegeera kati kituzaayo kali ke nagambye nti knowledge ya running kati omusajja kuba nti ffe abainitiatinga nti osanga ono esi takumanyi nompasuwinga n'omufuna kitegeeza nti wali omanyi kyokola engeri gyewepresentingamu omwattractinga abeeko kyakulabamu ekimusikiriza nti gaayino nayinza oba ng'alimu ku mulamwa nga waddala aba ayina ne nti ebintu wabikola mu ngeri ya njawulo si nti gwasinga ne nti engeri gye waliwo edisplayingamu ng'alaba option eno ennungi gyenti okyegeera kati abasinga bambi relationship okubanga teziwangaala ebintu babitandika bubi okyegeera n'omuntu eyandibaddemu amakulu atuuka ng'alaba talina nsonga lwaki aba akola atya abeera naawe kubanga alaba talina okyegeera tomugattako ye ayagala kimugattako ate abantu abamu oluusi babeera n'ebintu nga tebibagatta okyegeera osanga ono ayagala kirala ye ayagala kirala kugamba omuntu kiringa bonoolabanga oli ekintu kyalina okukola si kyalina okukola mu kiseera ekyo oli asuubira kirala ate n'abalala balina expectations zanjawulo abadde alina kyakusuubira okukola tokikoze okyegeera kati n'abantu ebimu oluusi baggwamu bigwa abantu laavu bagijja mu firimu nayagala gya applying in real life oli bw'agaana ng'aboza oyo talina laavu anti bino ebintu bebalaba mu busabbuuni buno bwa soopu buno bw'abayindi bafiripino obwo obugunji obwo osegeera kati abantu abo we batantibulaba ku mwezi osegeera ayagala amutwale ku lyato amuproposingire kirungi osegeera anti labayo olina otegeera omuntu gw'oli naye osegeera ye n'agamba gundi ye nga bamukoledde kino n'atandika okukompeyaringa oba okitegeera kati kwegamba n'osanga ng'omuntu nga oli tekimuwa maanyi nze kale kiyinza obutanyumira nga tokinkoledde naye oba olina obusobozi mukwano gwange oba olina okuba bintu ebyo ng'obikola anti kati kiriwo ekiti naye oba olina sente ezintwala ezanziba sotoako zanziba nga bwe batutte gundi kiba kiralamu oba tonjagala anti kati ne approach esinziira butya bw'okireese
approach ekintu ekyo kinitiating otyo kiteeka mu munno olina omumanya ebintu engeri gy'okikoto gyagamba gundi baba tute gundi gwoli wano nze tewantute of course ndabanga olina omumanya omanye omukazi waliwo omukazi mu Bible bamuyita Abigail yali mukyala wa Labani kati Labani yali musajja musiru mubongo yali musajja musiru Bible bweto bemwogerako kati n'agamba kati Daudi yali mu lutalo by then kati enjala n'emuluma ne basajja be n'agamba basajja be mugende ewa Nabbaali mumugamba atuweyo ku mbuzi tulye kubanga yali amumanyi kati bwe yatuukayo Nabbaali n'agamba ogamba ono Daudi mutabani wa Jesse mugende mugambe nze simumanyi n'abama kati ne baddayo Daudi n'awulira obusungu n'agamba agambye tamumanyi kyokka ng'amanyi n'ekitaawe n'agamba tugende tumusaanyeewo n'ebyo byonna tubitwale kati omukazi n'awulira n'afumba emmere mangu mangu n'agenda n'asinkana Daudi ne yeegayirira n'afukamira kati Daudi ye olwala nagano omukazi mugezi n'amwetwalira n'atwala so kati n'etwalira ensusu n'atwala ng'alaba omukazi mugezi alina ekisajja ekisiru n'amutwala so kati waliwo ebintu by'osobola okuinitiatinga n'oleetera munno ekintu kyagala okino gamba amkwana tujje tukoleeko like ka memory tubeeke ebintu bye okyege kugamba munno nekimuleetera ekintu kino kubanga naye omuleetera okyagala nemugana twaleke Zanzibar mukwano tugendeko Zanzibar ne togamba nti ntwala kireetere nti mwena mugenda kifunamu enjawulo osabye otya kyekikulu ekintu kyonna omuntu osokifuna naye nkwadde muno tayina wabula musobola okikolerera ne mukituukako ne mugamba nti mu mwezi ogwo January tugendeke nedda anti kati tugendeke kale fine gwakuna gwakutaano naye wantugira wano ogwokutaano baba kwegamba nze mpa abagezi kati ku bintu ng'ebyo naddala omukyala oba oyagala kuwasa oba okola otya beera mukyala omugezi atetenkanye kubaga mukazi omugezi azimba enju ye naye omusiru agiyiwa n'emikono gye olina okugamba mukyala omwami ono agyeko ewaffe mugamba mukwano omanyi mbadde nina kyenjala tukole se mbadde ngamba oba twandikyaddeko ewaka mbadde ninawo akasente kenjagala tutandika okutereka like omuntu muwe nti kubaddeyo mulage sikabbeeyi nekisobola okikolerera netandika mikwano gyange bona bagiginze nze guno omwaka bona oba togize nze ŋŋenda era omusajja ajja kutunulira bwatega genda kubanga osaba bubi oshegeera naye omuntu osomwagaza ekintu mpola oshegeera kabe like kobe gwe omusajja nga omukazi oyagala akukolera ekintu olina engeri gyolina omutandikamu oshegeera kakati bana abavubuka jangu ndabeko biki muno najja nalongoose waka bobo oyagala akidde mu rewarding emuwe yekyetaano mugambe emmere gibafumbye nungi naye kano kakubeeremu agenda beera motivated olala agenda kikola oshegeera naye omuyita jangu ewaka najja nalongoosa kati kanagamba ye lwaki nemenya kati bw'afuna omulala amuwa nenkubadde omaze naye emyaka ena nga mu relationship gwoba tolina makulu azudde ategeera nti kyakola kyamakulu na appreciating oshegeera so kati ekintu kyonna kisinzira okikola otya okireeta otya like idea yo neba nnungi naye butya bweba nnungi ng'ogirese bubi ebambye esaawa yeze nga anyumya ebisitoole ebintu ali awo akola bwati oba abakazi tebategeera okitegeera so olina otegeera omuntu wo n'ogamba nono leero tali mu moodi emotional intelligence nga osobola okusoma omuntu omanya nti gundi engeri gyali mu saa zino ng'osoma study nga ng'omumanya ate naawe kennyini nga naawe weemanyi noga kusinziira bwendi kayogedde ekyo sijja muddamu tujja kuvaawo omanyi emotional intelligence tekiri kwetegeera gwe weka wabula okutegeera n'omulala kubanga oli ajja kwogera ekintu omuddemu muveewo wabula osokiisaako ebbanga ate nga mwena mukkakanye muli mu luboozi nomuga naye mukwano akantu bwe kati nno naye ndowooza akantu ako tekajja bakalungi kubanga ebinaavaamu biyinza obutabeera birungi mu bukakamu n'okivaako ate tokisimbako mulandira gwe wakola bwoti olugira kimbiri n'okikomya gamba ono naye oshegeera so ebintu byonna byetaaga kutegeera era nze ngamba nnyo abantu nti bw'oba toneezuula totawanagenda mu bufumbo oba mu relationship kubanga ogenda kwokya ebiseera ogenda kwononeramu n'ebiseera ate ambabira bapapa kekabonero akalaga nti lwaki ngamba nti wawo kati pressure gye mutadde ku bakyala nti simanyi ofumbira emyaka nga giyo eza 3
simanyi oba tokyali naye waliwo wano wabeera nga tali emotionally ready anti because omuntu ajja gamba nti simanyi omukyala alina kufumbira ku myaka actually topic eyo tujja gyogerako next time ejja kuba discussion but waliwo abantu abagamba nti omuntu alina kufumbira ku myaka simanyi 24 simanyi biki but we have seen people who get married at 18 nga bavudde ku 27 nga balina n'abaana and we have seen people who have got married at 30 nga oba 35 nga gye bali bufumbo butambula so what's the logic awo oshege because ndo kyagamba bana tetugenda mbufumbo oba toli ready ready mwina ka pressure eno nti banange fumbi kale naba cyalo cyana kimliko rush to fumbira rush to wasa rush to god kale bana chichi gundi eyo abantu abasinga bambi kituufu yo pressure weeri kuba waliwo omukyalo omuyajja n'angamba ewaka bandi buli baagala musajja mufunira musajja ne mugambe eno buno bulamu bubwo wokyegera kuba gwagenda ofumba yeeri so bona oyagala otambuleko pressure y'abantu abantu buli boogera ekigambo nga buli kye boogera kyogobere that means bagenda ku controllinga paka kabaka weddemu so olina otuula wansi n'ogamba nzaani okyege kati noganze kubanga golo yaffe ffena abaami n'abakyala kufuna muntu gwogenda okukkaanya naye that is the goal tojja gamba nti ntuusa no kati kanfumbire ng'ate temukkaanya then ate ekinyusi kiba tewali mulina okubanga ofuna omuntu akuwuliriza mukkaanya kubanga golo gye mugendako yekyasinza okubeera empanvu kuba kino kaso kiyingira buba bulamu okyegeera so kati abamu lwaki twogera nnyo nti omukyala kuba mulimu abakyala abamu abeeyonona nga akyali kati avaayo nga ali emotionally damaged ali used okyegeera kati ate n'ayagala atuuke eno kubanga ebiseera ebisinga omukyala bw'asukka emyaka 25 adoption stage evaawo mu butonde bwe kugamba kubanga omukyala nga bw'olaba bagamba nti olubirizi lwa musajja alina bw'atuuka nga alina okubondinga n'omusajja nga alina okuyiga kati waliwo stage w'atuuka nga ali exposed abadde mu relationship ezisukka 5 aba kizibu nedda tugendera tokuva kale ese agambye 10 mbona mukubanga oli ku ssomero ayagala omuntu mu senior 2 kale tutandikire ku 4 kale 10 kati omuntu ng'oyo gw'olowooza that is a very very red flag muntu ayaba muzibu wa commentating mpozi ng'olinayo ekifuba oli waggume abantu bwe bali kubanga ekisookera ddala aba alina obusungu bwa director ekyegeera director mukwabula n'adduka kati bw'ojogera wano gukanya awoza abasajja muli bwe batowuza ate abasajja nze ndi omu okyegeera bamutomeza okyegeera ali damaged good mulungi naye kuga ali damaged okye yalaba dda kugamba ebyomukwano gwe buli kyokola alaba temuli okyegeera kugamba kati kyovala nti atuuke eno nga muzibu ne bogezaako mutereezeemu akulaba nga gwe walugezigezi anze tonje alaba nti akuze kuba abirabye kati bwe oyagala nti omutereezi gwaba mu nsobi okyegeera ne kati ate bano abatoototo babeerako nekiri nti abatanalaba be bulungi kati ono omusajja oluusi kwegamba kyova nti abakyala bagalanya abasajja abakulu ababasingako kubanga asomulaba naye kati ono bw'aba nga akuzeemu kyova nti enaku zino abawala bafumbira abasajja b'emyaka 6 ali myaka 27 meka n'agenda n'ow'enkaaga okyega ono tajja kunjajinga nnyo ebintu bwe biti nti abantu abasinga bambi aveeri nga ali damaged ate nti oba oyagala oluusi omuteeke mu layini ng'omusajja kubanga omusajja alina omukazi gwe tosobola controlling oyitaba wuwo controlling kyentegeeza omanyi akagambako kalina engeri gye kawulikikamu obubi controlling like omuntu gw'osobola okudirectinga like n'omugamba mukwano omuntu gwe tosobola kudirectinga anti kyebwana nti kakyusizza bajja kunyiiga anti ekyo nakyera kyetaagisamu era otegeera nomanya nti omuntu kyaŋŋamba tanfuga bubi naye akola ki just ayagala tutereere okyegeera nti munaye toyambala bwotyo si nti sikwagala no ne ngezaako okutereeza kati ye omukazi agamba okontrolinga kuba abakazi basinga okikozesa nsagala muntu ankontrolinga kati laba ojja kuŋŋana okogana n'emikwano gyange mikwano ki gyonsanze nagyo no si nti gyonna gyolina nti mikwano ate wulira gyonsanze nagyo oluusi nga tuwangadde nnyo
olunsi emyaka nga 5 ku 10 nga naye emikwano gyaffe gibaddewo era nga tuwangadde najyo mu very happy kyobola wonsinganya kati oŋŋaana emikwano gyange kati nze nzijeewo ngamba emikwano gyo sigyagala nammwe mugaana ogamba omukazi anfumiriza nedda kiri bwekiri ekisookera ddala nsobola olaba emikwano kituufu goyinza oba ng'obadde najjo ne before obadde tonabakola otya obadde tonandaba kituufu abamubi no anti kiri bwe kiti obubi bwe bubeerawa kubanga wootuukira okyogeje nkitegeeza nti oyina like emize gy'olabye mu mikwano gye ng'ate olaba ono singa anaababeeramu ennyo obufumbo bwamwe buyinza obutakola kyova nti edda like omuwala tebakkirizangayo bawala bato eri like katugeze gwe nokeera enkya n'ofumbirwa balimitinga nnyo basisita bo okuggyewuwo kubanga temulina mboozi gye mugenda nyumye like ebagatta gwe mufumbo kyokwa bali singa kyova nti n'ennaku zino abantu obufumbo abantu baawukana abantu babawa wrong advice oli yanobayo oli si mufumba omusajja controlling osobeera wekka nga toyina muntu okyegeera kati ntandi kugamba ne ohanginga nnyo out ne bagaluzi gweoli mufumbo okyegeera so life ekyuka waliwo wolina okwadijasing nogamba badde nkikola lulinga siri naye kati life gy'oliko kiringa example Museveni n'akulonda n'agamba ogenda obeera ambassador e Rwanda kiralamu naye abaani okyegeera kitegeeza nti olina nedda nsobola okubeera nga nkomawo buli lunaku nedda wobadde oli akakomando oba togenda kuddawo ambassador abadde ayambala ekinu n'otambula togenda okyegeera standard ekyuka oba okyegeera so kati ebintu ebimu kyova nti olenze gamba ne gundi like tekiba kya mububi naye olwokuba kino ekintu kye tuyina okyegeera this is your life now yes n'omukyala asobola okugamba nedda togamba nti mikwano gyo mubeeramu emikwano gyonna tegiba mibi oba gya musajja oba gya mugundi yes era ogana negundi ono lwaki okyegeera era ogenda okwogera oba n'ekinyusi kwosinziira amunaye ono gundi emunaakola bate nze ndowooza tekyandikozebwe obadde okimanyi tukomawo besmedia okay obadde okimanyi nti waliwo omuntu ajja kuba kati kengeze kanko ekyokulabirako in case nze nina omuntu gwendeetinga kati naye nga alina ebintu byakola gikola olwalavu mbasibiraba naye mikono gyange giraba ebintu bino naye red flag kazaa ngoloza esi omukutte booti olwokuba alina omukwano mungi ebibi bye tonababiraba naye nga mikwano gye gibiraba kati abamu batya nti bagenda kubuusa omuntu ono oba kitegedde n'abasalako kati abamu tagana mikwano gyo because they are bad people wabula akyawagenda kubanga olumuzizenga kundi no yaŋŋambye ng'omalira apo kundi no yaŋŋambye nti banawe kankireke kati yagambye eki kyogere yagambye ekikugamba n'okugamba then kati gwe nga gwe olunsi nga kituufu ogaha tebamugambyako bajja mugamba ebirala so noŋŋana mikwano gyange not because nti olina kyontaasa wala ogezaako kulaba bali be bakulabira bajja kubulya biki ebyenkola kubuusa ate ngaoluusi nga bituufu waliwo relationships essaawa zino ng'omuntu baawukanye naye kati twamugamba twagamba anti kati osangayo omuntu nga mwawukanye twesinkana naye emikono gyange nenjikyawa naye after us separating nenzamu nembeera mukwano gw'abali naye oluusi nga ekyatwawukanya twali ffe ffenna waliwo ebintu ebyayite bigatta era omugekanga twamugambanga naye nga tatuwuliriza laavu yamuziba amaaso era nze bwe mba like professional counseling zange sadvisinga sinze nsalirawo omuntu okwawukana nejja si nti ogezaako okumugamba beera vigilanti tambula ng'ogaludde olina okulaba togwayo na mutima n'ogwayo wenna oba okyegera kati ate obwo bwe buzibu kubanga olina osooka okutunuulira omuntu ono banange ekintu ky'okutunuulira omuntu gw'oyagala okuwa obulamu bwo oba okyegera cause love is like death omukumu alina okufa so that this love esobole okuba nga erabikamu mu ababiri oba okyegera nti gw'ogenda kufiira mu karakita ye ey'obukyala nange nfiire mu karakita yange ey'obusajja okyegera that is death kati olina obeera n'ogamba nti gundi baŋŋambye akola kino kituufu akikola naye nso kigumiikiriza bwe kiba kituufu okyegera yes emikwano gikugamba but decision eba yiyo gundi gwoliko nno munyazi w'abantu nagundi agirabwa naye nga ye awulira amwagala
kubanga buli muntu g'amazima buli muntu muzibu ekyo nkubuulira abantu ffenna kubanga twakulira mu bitundu bya njawulo naffe ffennyini wano tulina empisa embi yes naye kati gwe kennyini oyinza okugamba gundi baŋŋambye ayina kino ddala nsobola okukigumiikiriza gundi baŋŋambye ebba abantu baŋŋambye mufere kati gwe olina omumanya nsobola ogumiikiriza omufere sinti lwakuba mikwano gyo gikugambye gyo gikubuulira kubanga mikwano gyo they are like mirrors kiringa bonoolaba the Ten Commandments etteeka lijja kugamba gundi toyenda gwe osalawo okikaliyo mikwano gyo gijja kugamba kati gweogambe nti kuwentuuse naye nsobola okudda emabega okyegeera kati gwe n'otunulamu gwenga guno gabwe nabeera n'omuntu bwati bagambye akola kino oba lusi naawe n'okitegeera kati singa agira bwati singa answaza kati guno singa enkeera afa singa ekintu bwe singa bankuba naye kati guno ogamba kusinziira bwe kiti sigenda sobola ntuuze wansi omugaba munaye kusinziira kye tuyina nawe gye tulaga nze mbadde ndowooza kino ekintu kireke tokuba bbaala nungi oba okitegeera kati awe nnyininyini omuntu omutuuza ogamba naye kino bwe kibanga tekijja nze ndowooza tukireke abaana bakuba ebbaala nze nina ekirwadde oba nina bizimu byewaffe nze wenyingira ebbaala omutima akulya bulungi genda okulanga ekikumi tugenda maaso okitegeera so kati ekintu kino nze era mu gundi zange oli ajja nagakoki nze kyoŋŋamba kinko buŋŋamba mukyamu nga nedda munaye kuba nze simanyi gye muvudde nze sikuadvisinga kyawa muntu naye gwe weetunuulire ddala osobeera ng'omuntu ono tomuyina okitegeera okusinziira ki kyoyagala okubeera mu maaso nabuti ensi bw'olina okukulaba ddala osobola obeerawo nga tomuyina bw'oba olanga okisobola edecision si nze njikuwa nze nkubuulira nti kino kivaamu ne kino ne kino bw'onookola bw'oti kijja vaamu kino ne kino omusajja bw'onoomu takinga for granted oba omukazi ogenda muluuzinga kakiri gy'ologamba bino ebintu kambireke nenkubadde nti olina emize gy'obu bituuka noga nfunye omukyala ebintu ebimu nina obbireka nzadde abaana mikono gyange tukuba ebbaala saa zino mpasiza oba nfumbiddwa ebintu bino nina obbireka togenda kukwata byonna oba okitegeera ebimu olina obbireka kati naawe otuuka n'ogamba ono baŋŋambye akola bw'ati n'okusinziira ku nze ne kaliya yange oba kiki engenda okubeera mwagala naye ku lw'obulungi bwange munaye tukireke tetugenda genda mu maaso oba okitegeera so emikwano by the way mirungi kubanga oyinza okubanga waliwo kyaliiwo eyali ayagadde ku muntu oyo naye ng'amumanyi agano gwoliko n'okimanyi gundi yamwagalako oba okitegeera kugamba ebintu bingi emikwano era oba ofuna omuntu mutwaleko mu mikwano gyo era bw'olaba ng'omuntu nti ate osinkana mikwano gyo nawe oyinza kuba totya oyeedwa bamuwe bati naye waliwo ebintu ebyetumiikiriza era omuntu gwange gwenfunye yeyagalako oli mukwano gwange ate n'abamu babeera ba Luganda muziro gumu sibiraba sikifunangako bagenda otuuka eyo mu kumanyigana nti ono jjajja wa gundi abeera egindi nti nobaawo ekigo nga sebo balina n'omwana ebintu ebyo gyebiti olaga nze simuta mwe mumanyi obuse nina story gye nalabye Kenya nga abooluganda beewasa mbu beeyagala nnyo semamu semdadi buno obwana waliwo bwali buvubuka oba butoototo buno bakulu naye beeyagala era beeyagala ebyaddala era nange nakalabako ako oba keeko simanyi naye nga era babakansolinga awe mabegako waliwo gayi pasita yabakansolinga naye amala budde ekyegeera bayabana beeyagala naye nga baluganda so munaye ebintu ebimu ebituukawo bwe bityo kati gwenga gwe yino osalawo gwe yino osalawo munaye kino ekintu wentuuse omanyi okwetegeera kikulu kubanga omuntu nga toneetegeera ke kamu akabonero akalagira ddala nti okyali kubanga bwe weetegeera obugumiikiriza oba obuyina n'ekyoyagala oba okimanyi bwe kifaanana olaba bulabi muntu nogamba oyajja kukola ate omuntu kasi abeeramu ne ng'asobola okwadijasitinga asobola okwaddaputinga ayagala okuyiga manya onajjajje naye omuntu ng'agamba nze njagala nga bwendi nze oba tosa kunjagala bwendi gwamanyi naye era kikatize nti
kikola ku ffenna. Society yaffe etukuzizza abasajja mubaagale nga bwe bali naye abasajja tebasobola kwagala abakyala nga bwe bali. Anti kisinzira kikyoli oyinza oba oli mubbi omukyala tajja kwagala si nti ojja followinga buli muntu naye nga kiri mu butonde nti omukyala afollowinga musajja amuwa direction emutwalawa. Tojja gamba nti kati omusajja omwavu bino bagamba njagala nga bwendi. No, you can't. Omukazi helper kati ajja kuyamba ekyoli mwavu. You don't have a purpose. Njagala omukazi ojemanya otwezimbe. No. Omusajja gwe nalabanga nanyo njagala omukyala agenda kiri common abasajja bakyogera. Agenda okumpa capital nyongere mu business yange. Abakazi si basajja. Kwe bali? Bwe mbanonya. Nyo musajja angulire emoto omukazi angulire emotoka akola bwati. Nina byenkozeewo nina emizigo gyange ginzibye naye teginnaggwa. Nina abaana akole bwati. Tukuza abaana. Nina abaana naye aleeta babe. Oyaba mukazi abatanaba. Kubanga omukazi helper. Oshege. Omukazi helper, mukazi bwajje waka ayina byalina otandikirako. Oshegera kati ate ogamba mbu ate njalo mukyala je twezimbe je nsigiza naawe gyolaga tomanyiyo. Kati abakazi bwe bato bwe bajja they take the masculine step yafuuka omusajja. Kuba alaba omusajja gwayina alinga atafaayo kati yateekamu amaanyi mangi oba okyegera abantu bwe bakyovola nti omusajja bw'atuuka okwekyanga bamugagenda bino bya famire twabikola fembi omukazi abeera n'amaanyi oba okyegera naye nga mu nkola entuufu omusajja toyina kuwasa obagera mu relationship nga tonaba kwezuula nga toyina na purpose kubanga omukazi ye agoberera omusajja alina purpose kyova nti baagala nnyo omusajja alina ku ssente kubanga abirivinga nti oyo asooka ondabirire oyo kubanga ye nature y'abakyala si nti baagala ssente ne that is how they are. Ogenda mulabirira wanaaba abaana balina kye balaga ye anoonya jiini oba creature eri strong emulabirira abakazi bebeto egenda omukuuma n'ezadde lye babakazi bebeto kwegamba kyukira hypergamy yo always kyova nti omukazi bw'aba akusingako ebiseera ebisinga aba akuyisaamu amaaso kasita ayogera naawe ng'alaba mayindi yo akubitinga mu mayindi atandika okuteeka wansi okanyala batakuwuliriza tafaayo ne bw'asanga omusajja ategeera aba mwekitiibwa agonda abakazi bonna boolaba balina gye bagonda balina gye bagonda bw'oza omukazi tankubira ssimu ayina gyakuba essimu n'ayomba nakuyomba naye tukwata masimu kiki naye nga gwe wuwo kola tenaginyiga kino nakyo ye nagambye tonkubira essimu abakazi abasajja bataagala babakolera amateeka nagamba nze saawa ezi titonkubira ssimu gwe ng'omanyi ye meseje nga toziddamu obadde ogamba ki nagalindako nkyali bizi n'akuggyako muba mwogera essimu ena ne mukubira n'akuggyako nagalindako waliwo ankubidde naye nga eri omulala amenya amateeka gonna ge yakuteerako so bwebito bibiri so munaye abasajja ebiseera ebisinga bo tebabimanyi yawoza omukazi mwagala nnyo n'omukazi tampuliriza those are simple signs sugwe mulimu ogwokola ekyo egondi eno eno jampa Alpha male director kasooka akakwate bulungi Alpha male so eno jampa esobola okuprotectinga gwe omusajja this is a protection this is a sign nti weemanyi buli lwoba nga weemanyi olina ebintu byotagenda kukola aganze banda babatya nga nkola ekyo si nti kwematira omanye empologoma terya muddu ekonomi y'ekibira ne bwegwa sirya muddu yeerya ennyama si nti kuba kweraga nti oba pride ne bwetyo bweri kati bw'oba ng'oyambadde jampa eno alpha male nyingi naye dominant nyingi jampa zenina gano amannya kwegamba gakuteekako kwegamba okuzuukusa buli kaseera okumanya nti wano sirina tuukawo oshegeera so kati bw'oba ng'oyambadde eno olina ebintu by'otagenda kukola nabakazi oshegeera so kino eno jampa alpha male kugamba oba musajja kyova nti kati buli oba ng'ogiina mayindi yo buli kaseera oba olowoozaga bwe naakola ekyo omusajja takola ekyo kugamba olina osigala ng'oli mu masculine gwe ng'omusajja gamba omusajja takola ekyo agifuna atya ajagala agifuna ojja ku best media contacts zange weeziri osobola okunkubirako n'ombulira size gy'oyambala kala yonna
nina alpha male masculine enamba y'essimu kweziri awo ku bayo namba y'essimu kweziri ku bayo manager wange namba yazimanyi mutwe sagenda ku gundi agenda ku best media actually nakoyo inako edduuka eritunda gundi yes ku duuka best media YouTube channel then wano omusanga ku TikTok era best media so awo mujja okusinziira enamba abasinga enamba zange baziyina osobola okujja mu inbox yange ya TikTok, Instagram, WhatsApp oba ku YouTube nebo commentinga ku YouTube n'enamba gye ziri bansobola gira yes omuntu wona woli by the way oli Canada oli US wawona jump fixed price oba buli muntu omuguza kisinzira level kwabeera nina ordinary nina VIP na ne gold kati mitwalo 7 ate VIP mitwalo 12 giraba material ochegeera material giraba sinti byoyambala ne bukusigala mu mutwe ochegeera si bono giraba ogambe VIP muka ninayo mitwalo 7 nina 12 nina ne yabi kisinzira jumper zokka jumper t-shirt beye no zaukana zaukana omwami ali eyo ng'amaanyi ogewulira best media ebintu abyo abikoletedde genda ku YouTube channel byonna ojja bisangayo best media Uganda oba ne ku TikTok omusangayo best media Uganda tumira ku bantu njagala otumira manager wange Ivan Nyombi yes Ivan Nyombi yasinga okwasaganya mirimu gya best media egisinga embeera eno nga ndi busy ebisinga yabikwasaganya yes so mtumirako mikwano gyange mwenna ne mama w'abaana mutumirako yes gyali eyo era ajja baatulaba ntumirako brother wange Hirale mama w'abaana toyogedde erinnya lye mama w'abaana ye mukyala Kasani erinnya lye mukyala nga atambulirako erinnya lyange mukyala Kasani kuba bamulaga ye mukyala Kasani anyway sibana kauzibu omusajja yo totally supposed kwogera ku mundi wo amuve bintu bya mwebyo namwe muve bintu bya mwebyo mukyala Kasani kubanga omukyala Kasave waabwe tumujjako erinnya lya kitaawe ntumuwe eryaffe bagamba oyo mukyala Kasani bagamba mukyala gundi tebamuyita linnya lye ekyo kimanyi lako tayagala kukkiriza director nimbye director muve bintu bya mwebyo that is it oyaga mukyala Sebunya Rema Sebunya lirisooka anti Sebunya ya mukyala Sebunya yafuna yonna mukyala Sebunya Rema amuzanga yanjula mukyala we Rema amogera bwatyo anti kati nze siri amuza fe abasajja nga fe ba alpha male wetu betwagira respect gyafuna omukyala eva ku mwami nga relationship enyuma nnyo already baba bakumanyi oshegera already baba bakumanyi baba bakumanyi mukyala Kasani yes kimala omubwati nga ko basasidde nnyo olw'obuzibu abakyala bagala nnyo ebintu ebyo ne munnaye nzera aba alina okunyanjula okwanjula alina okugamba abantu ate no waliyo n'abatanjula esi waliyo n'abatanjula agajjali ngeze muwonge era muwonge Esther aka S media ayina byogera ebintu ebyo bweba business nti S media okwogera bweba business kati Rema ayina okwogera kubanga Rema ayina kulinnya anti ulira nze mukyala we kakati ate yaga nze bawo omuyimbi Rema kati bagama omuyita Sebunya Rema olwokuba Rema muyimbi nesinga si muyimbi takwogera gwe wali olidde Hildaman oba ba Eddie yawe boogera ku bakyala baabwe tebaboogera nze amateeka gafuga ewange malalamu nedda amateeka agafuga ewuwo ge gabbaawo ng'akyali mulamu it is biblical baawo amala kufa amateeka ne gakuvaako birala nnyo alina byonna abikole naye waba ayogera wano ku kamera alina era nze omuntu wange alina okwogeranga okwogera nti gundi weki ne weki bw'aba ali comfortable nakyajja kikola oba akyali awo naye nze senga omuntu wange gyali senga ngamba omuntu wange
nsikweka mwami wange I can't hide my man nga mukweka abaami mwabakweka abantu mukwekera ddala naye ng'ekisingira ddala obukulu buli muntu ggoolo gy'alina kwe kufuna omuntu gw'asobola okukanya naye ku bintu ebisinga noganze munaye bw'oba onyanjula bw'oti nkyagala nnyo era okirina okuba Kajjala Kasani agamba mwanjule bw'otyo ekyo nze ngira ye tayagala namwogera gaga kimala nze gwonnina kimala ate abalala baaki tubibuddeko era bambuuza nyo koki oli mufumbo nogana nobannyonnyola nti eyo life yange ate nze kweyogerako eri life yange nze saavisi zange kyekikulu si bufumbo bwange ati tulina kulabira ku badeting koki nti bafumbo kyoyagala obufumbo bwange si bwoyagala oyagala saavisi zange yensonga lwaki oze gyendi kati bwe nagamba nti okimanyi twaliyo emirimu egimu nga tosobola gifuna nga tuli mufumbo gyegiri babagala saavisi oba bufumbo owaayi ene ezibagundiza kubanga babirivinga nti omuntu oyo babeera serious nnyo okimanyi nayo kaba kalulu nga bagenda kulonda kengize president walaba wano nga tanabakwasa yaba yaliye omusajja yesimba yali lala otuno ojjukira nga abantu bonanga kati agenda kuyagala bwa president sina mufumbo anti amaka gakola kubanga ke kabonero akalaga cause you direct you lead nga bwogira mu gundi bamanyi nti okubeera omufumbo kino kyo kikwongerako anti ke kabonero akalaga nti oli mugezi anyway amaka naddala omusajja gundi yafuna omukyala nno credit yonna ebeeri musajja kubanga ye source tumiddeko mikwano gyange bonna sirala naye nga ntumirako ku maama wange omulungi Napija Goreti netumira ku taata wange Ssenyonjo David ntumira ku baganda bange Nakajililian Kenya Faizo abantu famire yange yonna bamwe mwali kunjagala mwe bali kumbererawo mwe bali kumpagira mwe bali kunzamu maanyi okay okubeera esi kyonna kyali famire ya esi embereddewo nnyo thank you so much mikwano gyange egyenjawulo wonna bambi batwalira mu nsi ez'enjawulo ninayo Douglas Freeman ninayo Ivan Wakozi nina Aleni nina bantu bangi bambi batwagadde batulaze omukwano mikwano gyaffe mwonna bambi omutulabira thank you so much mwebale nnyo mwebale ddala naye nga oba mpya leero kweno channel please subscribe liking nga commenting mbeera mbagamba nti in case you want to talk to SC privately oba business oba bintu birala byonna osobola kukuba ku 0701 5423 72 0701 5423 72 mwenna mbagala nnyo mikwano gyange mwenna thank you so much nsigala nze Nabulime Esther SC ku Talk with S Media Uganda ate nga Brian yabeera emabega w'ekifaananyi ekyo ky'obeera olaba ku screen yo tubagala nnyo we meet next time bye bye